okuba yabassa mu kifaananyi nti yali anywa omwenge nga balowooza nti aba anywedde mwenge atamira. N'ennyimba ze z'ayimba olw'okubanga yayagalanga nnyo era video ekigambo mwenge ng'akyogerako nnyo ne balowooza ki kati biringa bw'olaba nze bwe nnaabaawo nga buli lwennyimba nange ne ngwogerako tekitegeeza nti mbangunywa. Era tulina n'abazannyi waliwo ne muto wange bamuyita David Kizito azannyanga koloneri tagukombanga nako bukyazaali bidongo yagenda ekiyindi babagamba naye munaafuna abantu banajja abantu tebagenze mu kafeero naye nga bali mu mayiro 2 okuvaawo abantu bagenze mu kafeero ne bagamba munaafuna abantu era nga abantu ab'oku kyalo babagamba ndi kafeero bwabe kuno kafeero bwabeera nga bwali erugazi wano temujja kufuna abantu ewe najjembe naawe totegekawo twagala kwata luguudo lwo n'embikko totegekanga kafeero ali ekiyindi mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Oba lwaki yali amwagala nnyo ate teyakiŋŋambako muganda we okufa nakyo kyamukola bubi nnyo yalina bangi naye ng'oyo muganda we era bwe yafa oyo yasigaza abantu baali basatu bafamire mwalimu gubayita boogere ng'ayagala boogere oluvannyuma oba boogere yabaaki ng'ayagala n'omwana mwannyina bamuyita Nantongo Nantongo ng'akaagala kalinga kabeera ntebe nazzeemu okukalaba gye bunaku ezo nga mwatuka kyala kannyini nga mukyala yennyini yakula dda era nali njogera nengamba nebane Nantongo aluwa naye ndowooza nga lwe mulaba ne mujjukira nengamba Nantongo nja kwetaaga gye bujjako nja kwetaaga kojja oluyimba luno olwa Walumbezzaayo dukolebwa wa studio yammwe era ye recording oba studio Kasajja and Sons Emporio ya recordinga gundi ye yali mu byuma bamuyita Sekabba Sekabba yali mu byuma akyali mu bulamu bw'ensi wali ali mu Ebonies omulala gundi ye yakuba keyboard bamuyitanga Mukasa William Mukasa yafa bwe yayimanga nti wire gwe wali omanyi okukyanga yangwe no mama tuyimbe uliriza monna kugamba ati wire Mukasa gwe yali ayimba tugende uliriza monna kugamba oyo wire Mukasa ne mu yali muwanga yakuba bass bebakola olimbo n'ekidongo kye batukolera awo mukozi banga bakiyita mutya nti osookera mu nnaku naye wadde ayimba gya nnaku weno olugwera ng'ateekawo ku kidongo okuba ebidongo nti ekyo Kafeero yali nze nnyinza obutafuna naye amanyi arrangement ya bidongo kwenkana Kafeero kati simanyi oba ndi tusobola omufuna was just gifted yali talented kuba ate yagenda okujja tusisinkane ne bamusomesa kubana ze twasoma ne music ne bamusomesa ate Kafeero tumulaba luvannyuma nga yeki nga tumaze okusoma teyasoma music naye nga amumanyi nga amuli mu bwongo ng'ekitone mukama yakiringa kati waliwo omuwala essaawa zino ate
omukyala sawa zino sawa zino kati mukyala naye nze kali kawala kayimba bulungi nnyo tukusaasire gwe okayita kawala tefe tugamba nti oyo omwana mwannyinaze aliwena Ndagire Ndagire Josephine Ndagire Josephine si Maria Ndagire Josephine yesenga w'abaana bange oyo mwana naye music amumanyi amulina mu bwongo amulina mu mutima ne mubiri so Ndagire baba yimba kyonna kyabayimbwa onyumirwa because amuli music amuyimba zayimanga zannaku kaninga wali wawulo abatobe tulinamu essuubi waliwo lwalina lwayimba lwebayita kyusa ku ndowooza munnange saategeera baluyita saategeera waliwo olulala wanyuma gundi sikya waliwo olimala ddayo leero abaana owulirira ddala nga ensengeka y'ebigambo ate bw'amala okuggyawo ebigambo alina engeri gy'atambuza ebidongo bye oba engeri gundi gye yali etambula music we gye yali atambula ng'olaba nti yayiiya music we ategeera nnyo so abo bombi bamanyi music abali mu saayite bamusoma busomi naye nga abali muli atambulira omwo bamutegeera kojja bamala omuwa ekya Golden Boy yafuuka ekizibu wano abayimbi banne bakitwala batya bapasivinga batya batandika okukola nga bwege omanyi bw'omala okugamba nti kakati nti Uganda kati nga bwalabye bwe yasambye omupiira neeyitamu kati amawanga agatuliraanye gajja kubanga galwana kukola kye tukoze kati awo buli muyimbi wano yatandika okukuba nga akolerera luyimba kujjawo oluyimba luli naye bamurecognizinge wasettinga pace era kyevaga Kafeero was a pace setter era bwe yamala okuluyimba nga buli muyimbi avaayo ayagala okuyimba ayagala limba lwegeraageranya oluyimba luli okuyimba ekitaasoboka anti waliwo byenkugamba kigambo kyentera okukozesa ebintu ebyo tebibeera sexually transmitted nti olwokuba nti naawe ojja kuvayo ne kumakya oli Katonda bw'aba kimuwadde golowooza emyaka gy'ayitawo emeka Kafeero okujja n'akola oluyimba ng'olwo ate bwe yalumala wayise emyaka mingi era ne bajjawo ne bagundi ne bakoleeza fire naye bwe yakola olaba ze yakola buli mu biseera kati mu biseera biri emabega eri gundi yakuba oluyimba mu kuliko omwaka naye n'olwaleero buli mwaka lubuga luggwako gwe ne bw'oyimba olwenkanawa toyinza kujjawo oluli kati abantu bakubye ennyimba ezo zikuliko omwaka mpitirivu ne baziddingana ne bakoppa ne muzaabali abalala balina n'ebidongo ebisinga ku biri ebyaliwo ebyo bibaki kati abo bwe kibeera kati Kafeero yaleetera okuba nti abayimbi b'omu Uganda bonna batandika okubanga gwe batunuulira nga banaayimba ogenda n'okuyimba okoze shoti Christmas ogenda kukola shoti ogenda kukolera wanti gindi Kafeero ali ludda wa ayagala akuziiza oleme kukola loosi kuba Kafeero wanaaba mu mayiro nga 10 okuva w'okoledde oba ojja kukola loosi Kafeero wanaaba agenze emukono tobeera bweyogerere tokolera bweyogerere nga Kafeero abantu bonna bagenda Kafeero nze waliwo show gye twategeka mu Travelers e Lugazi waliwo gurupu y'ebidongo yagenda gindi ekiyindi babagamba naye munaafuna abantu banajja abantu tebagenze mu Kafeero naye nga bali mu mayiro abiri okuvaawo abantu bagenze mu Kafeero ne bagamba munaafuna abantu era nga abantu ab'oku kyalo babagamba nti Kafeero bw'abeera kuno Kafeero bw'abeera nga bwali e Lugazi wano temujja kufuna bantu ewe najjembe naawe totegekawo twagala kwata luguudo lwonna n'embikko totegeka nga Kafeero ali ekiyindi wabona bagenda kusalako oba ono omukwateko omugambe nti ali mu kamera gwe omukwate omugambe nti ali mu kamera katono nnyo kojja akyaliko mu kamera katono agenda kuddamu akkubireko abadde agamba ati simuwuliza so yategekanga ekivuga tugeze agenze ekiboga ekyankwanzi temutegeka n'owegindi wano kibayitawo nakwaya bitundu byeyo yonna yonna abantu b'eggobero nga naawe bwekiboga naawe totawaana temutegekawo awo nawonna egini waliwo awo ki si bukwiri
bayitawo batyawo lwamatawo na bukomero temutegeka totawaana so nga ate Ssaabasumba bakuleetera bebe kulu ebukomero ne bakutera edikenze ekiboga ne bategeka gundi bukwiri ate kati tebakyabategeka abo tekyali abategeka ati abagatta wamu mu geto n'abatuweteeka wabatadde ne muyingirira mutwalo babagatta nze mbalaba babagase gundi wali nze mbalaba nga balinga 10 ne balyoka bakola ekipande nga kinene nnyo kuliko emitwe n'abamu tebalaba ne bajja nga buli ate ne osasula mutwalo naye kakati walaba nga gundi yajja ng'ajja bwomu Sebatta yajja bwomu ku Serena bwe yajja bwomu n'asaba emitwalo 25 ng'ate abantu bagisasula negamba zagenda okubeera ssaawa 3 nga tiketi erigula kakadde naye nga terabika nga teriiwo be bayita abayimbi Golden Boy ebiseera ebyo nga bamuyingirira mmeka ebiseera ebyo twali tuyingirira siringi 7 VIP olwo ffe nga tutadde 7 gwe bw'ojja osasula 7 ko tetwagala kumanya tukwaliko bino bya VIP manye ate ffe n'ekiranga ffe tugenda okusho nga ffe totubuulira kuba ffe tetwamanya Kizito nga ye gyali yalimu yalimu eyo department ffe ebyaffe tukumanya stage bwe naatambula kyekigenda ani addawo bwe mamala tukoze tutya sheri endala eriruddawa awo nga wetugendera kojja nga tuwumba mu mulemwa guno gwa Golden Boy what are some of the achievements gundi ze yakolako oba kafeero ze yakola mu ndonga awo mu biseera ebyo ebintu ebiri unique ebimufuula ow'enjawulo mu kuyimba ebimufuula ow'enjawulo ye muyimbi bwe twamala okuva mu kwekyo kya Golden Boy of Africa twateesa ti kati oluyimba luno ekirutandisa keyboard tulina okufuna keyboard tugigule nitugigula tulina obutaddayo kweyazika generator nitugigula era generator eyo twagigulawo ku Luumu Street mu maaso wali edda edduuka baliyitanga Kanaamala nga liri mu maaso ga Abusa ey'oku Luumu Street awo twagigula generator netugenda netugula emizindaalo yafunirako kasente kaali kawera akasente kaali kawerako nemugamba nti kakati n'ekirala kati omuntu alina okubanga nga bwe wabadde wafaananyi nga bakuba ebifaananyi nga bakwambaza engule bw'olina okuyimba okujjako ng'oluyimba lulina costume olina kuba smart ng'oli ku stage smartness yali gundi yaffe nkola yaffe kuva dda bw'ojolabeko kale nze siri smart nnyo naye ng'olina okubanga kale nze onsinga okulanyirira olina okubeera smart era ojja kutunuulira ojolaba oyo omuwala ndagire ng'agenda ku stage yeesiba n'aggumira ng'omukyalo ava mu nnyumba ey'omusajja nga yamuwasa mbaga n'alyoka agenda ayimba fero nga baba ayimba ayambalira ddala bulungi nnyo era n'atuuka n'okuyimba olwo oluyimba lwebatuyita olwamazuukira waliwo olwo yaluyimbira ne bagamba nti kweri oli smart ng'alabika bulungi nga bw'omutunulako bw'otyokkiriza ogamba ye ekituufu yoyo Golden Boy kati ne tutandika okuba nti bwe tugenda awantu ne tusaawo system nti tojjanga kulabwako muntu yenna not until ng'ogenda ku stage bw'ayingira mu kitundu wagenda okuperformingira talabwako tosobola mulaba kuba bwe yajjanga nga ayinza okujja n'atuula mu mmotoka okumala eddakiika 3 ennaku zino babateeka ku drive anti tekikola ate gw'oyagala basasulire emitwalo 10 ate n'osooka omuyisa mu drive bamulabire bwereere bakakase nti yazze bw'oba toyagala kujja tojja gwe kyolowooza nti bw'oba onaalinnya ennyonyi bamala kubuusaamu mu bbanga okakase nti enaabuuka tebakola ebyo bakungulemu nedda ssebo oba toyagala olekayo ate kati waliwo omanye ekintu ky'oba olina nga si gwe olina okitunda nga kyetunda kyokka Kafeero yatuuka ekiseera nga yeetunda yekka nyinza okubuulira oba olaba omukati nga bwolaba ogwe bayita Bobi Wine Bobi Wine mu kitundu nga bw'olera bekayisa ekizindaalo ndi mujje tulina emmere tujja bawa entambula tujja bawa n'emmere ne t-shirt naki
naye bw'atuukayo batuuka n'okugamba muli bangi temuyita mu kkubo lino muyite eri ate no bo nga balowooza nti bamufiisa so nga bamwongera maanyi anti bw'omuyisa abantu abatasobodde kujja gye bali bafuna chance mulabako abo yakola script naye yakola mbi gambe abo abantu baali beetaaga okulivisinga bye bakola naye tebandaba kojja omusajja oyo Golden Boy yasoosera ekifaananyi ekimufuula lujuuju oba ekirowooza nti lujuuju kituufu kyali ki Kafeero n'okubeera lujuuju oba omuntu omunywemwenge oli lwe bagamba anywa n'asula nayo ate Kafeero yali tabikola era ekyo ekifaananyi kye yabateekamu mwe kyekiba mwagazisa kakati gwe oba yalinga mutamiivu ng'atamidde yayimbanga atya bulungi nnyo ate atamidde ayimba obulungi yayagala bateekamu ekyo mwe mulowooze nti ekyokusooka obusozi yalina karakita ye gye yali ayagala obulamu bwe bwonna yakubeera ng'omutamiivu era nga bw'aba ayogera olowooza nti mutamiivu so nga tanywedde muba tanywedde sigamba nti yali tanywa mwenge yali agunywa era ng'agwagala naye ng'ate tatuuka ku leve eyo yagamba nti lujuuju yali tagituukako eyo levu naye nga omwenge yali agunywa ng'era agwagala ekyokusooka omusozi Kafeero yali tatamiira ne bwe yanywanga okuggyako nga yakooye bukooyo koowa manyi birina enjawulo okutamiira n'okukoowa mwayinzaga okubanga mwakoze shows Kafeero bw'omukozesa shows 2 n'akola emisana n'akola n'ekiro ey'ekiro tagikola ayinza okulemererwa nga yakoze emisana aba akooye kubanga bw'ajja ku stage ayimba nga atandika n'ennyimba 8 n'addamu n'ayimba 5 kati aba akooye omuntu bw'ati aba amaze okukoowa ate ekyokusooka Kafeero bwe yalinga akola shows yali talina kibiina nti kirina abantu 30 bayimba nga yali ye era nga bagamba ogenda mu bakafeero ngenda mu Kafeero ajja kati bano abaana abasooka nga ne bayimbawo nga 5 ne bamala najja bwajja n'ajeefuga stage ate abantu tebagala abeewo ate buli luyimba lwayimba baagala aluzanyiremu n'akoowa kati nga abantu balowooza nti olwokuba yabassa mu kifaananyi nti yali anywa omwenge nga balowooza nti aba anywedde mwenge atamidde n'ennyimba ze zayimba olwokuba nga yayagalanga nnyo era video ekigambo mwenge ng'akyogerako nnyo ne balowooza ki kati biringa bw'olaba nze bwe nabaawo nga buli lwennyimba nange ne ngwogerako tekitegeeza nti mbangunywa era tulina n'abazannyi waliwo ne muto wange bamuyita David Kizito azannyanga koloneeri tagukombanga nako bukyazaalibwa naye kalakita gye yazimba yeeyo koloneeri Kizito David tamanyi mwenge bwe guwooma naye osobola okulowooza nti omukulu aleka buli kaseera aba akomba ku ndeku kale kalakita omanyi waliwo bw'oba olina kyokola ng'oyagala abantu bakinyumirwe noonya kalakita abantu gye banaayagala manya nti abantu abasinga obungi abagenda mu bivvulu baagala nnyo abatamiivu so kati bw'onaagenda ng'ozannye nga olinga omutamiivu abali mu kivvulu abasinga obungi gojja okuba center of attraction nga buli omu ayagala gwe alowooza nti oli munne mumukwataganya olwo you are relating walina akagambo kolakozesa nogamba Kafeero was artistic it was artistic whereby nti nga buli kyakola olabanga yeye bwazanyanga bano abasajja bakuba omupiira nga naye gumwekonako ng'agenda eri gunywa mwene mugamba nti oli ateeba kufa naffe omulenzi twamuliranga tamanyiimu wadde omupiira ne bwekati naye ng'alina omukisa ne mu ttiimu amatiimu amagasinga obungi gabadde gabeera n'abazannyi ab'enkola ng'eyo kati waliwo omuvubuka ali mu ttiimu ya Uganda yazzeemu ekintu kyakolebwa Sula Kato ne Kibuyika kitya mu 1977 Kibuyika yali mu National Insurance yakuba ekkoona nerigenda butereevu nerinywa mu 1986 yali 1993 Uganda Cranes yalina Sula Kato yakuba amakoona 2 nga ganywa nga batulidinga goolo 3 n'akuba 2 ne ganywa tunoonyeemu ne tukola dro ne tugenda mu penalty babadde batulidinga goolo 2 ku emu nga tuli e Morocco gundi na omuvubuka bamuyita Mukisa n'agenda akuba ekkoona
nilinywa straight nilijja nilinywa butereevu Uganda n'eddengulu era we yayitiddewo negenda mu World Cup. So kati ebintu abantu babeerawo nga balina ebintu ebiri unique nga bwakikola ne bw'onaakola okumufuna ate wayitawo emyaka egiwera. Kati era nga wano bwe tuli okufuna omuntu ng'abantu ne bamukkiririzaamu bonna teriyo woyinza kutuuka ng'abantu bamuvuma. Kituufu. So kuddamu okufuna omuntu bw'atyo ajja omu mu buli kitundu nga kati boolaba kati emyaka bwe kyagibeerawo Yesu bwe yajja n'akola bye yakola bajja kola abantu bajja kwefuula abakola eki naye nga tebajja kutuuka ku ssaani natuuka alijja buziruvannyuma ne Kafeero omulala alijja luvannyuma naye saazi twaliwo ate Isani Fortunate nti abaana be bo tebahonalinga kataata waabwe kintu kye yali ate bo ne babeera gundi feke nnyo abamu abaana be abamu bonna tujja tuukawo ku baana Kojja nga serebu yenna enneeyisa yali etya n'abantu abalala yali nnungi nnyo nga bw'atuuka mu bantu okuggyako nga kyetaagisa tayogera. Kafeero nga okuggyako nga kyetaagisa nga tayogera ate teyali nga muntu wakugenda mu bifo buli kaseera nti ndaze wano nawali. Si kwejaaka ogwo yali yeejaaka si kwejaaka yali yeewa ekitiibwa kye kuba yali mutono ngeri kye yali omutono nga tayagala nnyo kumulengezza kati nga tamala gagenda buli waasanze nga bw'ogenda omuyita oba omanyi obuzito bwe. So enkolagana yali muzito nnyo mugeraageranye ne excavator oba bulldozer kyova olaba ye yakugamba nti ye maanyi ga njegere ekijjukiro ekyo nga yeyita oba wenkana wa musigo okula. Kafeero yali munene lwakuba mwamuli omulaba nga saizi mutono ate yeemolerwako. So enkolagana ye n'abantu abalala teyayinanga buzibu era nga bw'ate Kafeero bw'asalawo olunaku anyumyeko naawe weesunako kuba nange yamubeeranga ku lusegere saanyumyanga naye okuggyako okubanga tumaliriza katugeze nga tuli wano ffenna embeera mugiba gamba otyo ndi bwentyo naawe embeera ogirabya ku subscribinga ku Focus TV bingi